I don't want problem like this on this morning. Tutanse n'omukyala. Bubi nnyo wano ku gate gulawo mangu mbwagwe. Yes, ma. Wanje nyabo. My son. Njaga kulaba mutabani wa. Wali ye mwali. See my son. Njaga mulaba nkugambye mugulewo. Wa mangu mbagambye mugulewo wano saga kumanyira. Mukyala mukamu laba nno omwana gwe bakimye musajja mukulu. See, please come down. Gwe Austin. Told me you are going to Port Harcourt. Ongambye nti n'ogenda Katooke. Wano ye Katooke. Go out. Nawe kakana. Get out of. Nkugambye parking ebintu bye tuve wano tugende. Atolowooza mama takimye mutabani we mmaka ga Sezaala. If you don't close your mouth. Go. Sirisa bimwabyo. Nja kukunyiga. Father, tell him to calm down. Yita kitawe saawa zino wano wennyini. Omugambe njaga mulaba. Munanga akyebase. You need to calm down. Kakana ngenda muyita. Said go and tell you. Nkugambye genda omuyite. Omugambe nze namaka. Auntie wants to see him. Mama w'omulenzi njaga kumulaba. Give him my peace. Ate njaga mulagako ekituufu kyempulira ku nsonga zino. Mama tabyagala. To me again. Musebo omulenzi mbuno mbwajje simanyi mu maka simanyi aga Sezaala asooka abeerewo wa coaching ebyo ng'abikiriza gwe tambula mpitaako wano. Mama naawe. If you don't go. No anti we sinnyina waddala naye baaba. To listen, I said let us go. Bweno otakiriza nja kusika nga mbuzi nnuma. Until your bad. Mama ensawo yo. Munnange ate onagamba sikubbiddeko ku biri munda. Buterevu bale kujja ku channel yaffe empya. Channel 2 subscribing, liking, commenting. Nemuzikirize mpisewo akalango k'ekina Uganda kano. Alright, katsoka tulabe kana akalango ate tuolekere ekitulese. Mwana muwala alabanga solution ya kwetu ga Arista Media Production byakutuusaako firimu etandise. Mu maziga ag'ekitalo eno firimu ogenda gisankwa Scan Films. Badde okimanyi nti nno ebyalavu byampaka wano. Director Yasin Kasawuli. Wulira nno nnyabo sinza kuzaala. Ne okimanyi tulina bye tutanaba kumaliriza. Wali obaddeko mu maka ng'oli mukozi naye nga omukulu omwana n'omuto n'abagenyi baagala kulabika nga ate bakwegiriisa bakwejovane mu Kibi Godfrey producer. Kati mwana mulenzi ono yalina ensonga ze ne mwana muwala n'asooka amutulugunya n'akakasa nti amuwaayiriza ne bamusiba naye ng'ekigendererwa kiri ekyo mwana muwala akkiriza amuwa ekyamikeiri genda wansi lwaki owooma ng'abasoga. Butufu yejuso oba yazza musango nabaki nga mama yeyini tata mama omwana buli omu awulira nga amutulugunya mukazi wattu emigo bambi lumu tata yavaamu nagamba lwaki okuba omwana oyo wa buwala mbangunjula kyokka mukozi kati weewuunya owuwe yekyawa nagamba ntino kyonna kyengenda bakola Katonda yamanyi. Lwaki togira mbujjuvu The Worth Death yafulumye dda kwa Scan Films. Genda mu YouTube mu comment section nakuteeredde wodda avije Joshke. Alright, ate tugitandise mbulambalamba Larry Films Limited bakutuusaako film. Kati tugitandise mu bulambalamba tandikidde we twakomye. Kino kitundu ekyokubiri Conditional Love Part 2 oba love ya bukwakulizo. Twasembyeyo nga taata amaka gano omulenzi ono yamuleetamu kumutraining alabike nga atuukirira naye ate abaali wano awulira nga omulenzi ono alabika ayingidde mu kisenge kya muwala we ne batandika okuyimba obuyimba bwa Ssenga Nantume. Mubutegedde muba mugubesi kati najja bulungi waneno ku mulyango gwa muwala wasooka awulirize what is going on here. Na tega bulungi wabutwagu kati mpulira nno namwe mwagala wuli omwana mulenzi mwana muwala bwayimbira mu kisenge naye kati agenda wuli ye mpulira bubi oba ned okay. Kati musajja mukulu abadde amanyi abaana bali mu kuyimba kumbe nedda abadde awulidde bubi naye. Good morning, Daddy. Kali kumacha. Good morning. Oli otata bulungi. Riding with him. Ngenda naye agenda okunvuga. No. Nedda baba. No and no. Tekijja kukola ng'anyi.
sigala wano nze akutwala tata lwaki ne here for you both to be involved in some kind of romantic. Owaye saamuleta ano kubeera nga mmwe ababiri so muli mu bya romance okitegera kale taata oganye mbutogenda kugira There's time for everything amunaye waliwo akadde aka buli kimu with him. mbusebo Josh gentleman era akkiriziganyiza n'ekyataata naye kati bw'otakkiriza bya taata ng'otondewo ebibyo oba so munkwata empola bambi nze Josh ke n'okukkiriza nabagambye mulisisaamu yanfaanana taata alabika yayenda e Nigeria ngenda kusooka munu noonyereza ekintu kino taata wayendako e Nigeria kuba Morisi ono alabika muganda wange kali munaye Morisi yakkiriza taata gwe kano yangu tugende taata munaye avuge muwala we si kulwa nga babeera mu motoka beegerya yagaane wannaage Joshi yagaane taata nedda taata obulamu abo ku screen be babestizi bange bazifiirako baziraba be bazisookerako naye kola ekintu kyekimu namba esimu kweri ku screen ate noonyaako mu inbox mpeereza erinnya lyo ne gy'obeera kyenyanguira okutumirako gikole mu style bwetyo kali munnange How are you, Austin? oli otya Austin Hey, and where are you off to? ono managing director olaga wasebo genda mu banka Why are you going alone? ii lwaki ogenda we Kalista. tolina kugenda ne Kalista muwala wange Kalista Sure she's not in the office? okakasa taliimu mu office taliimu teyazze Okay. Hurry up so you return. kale yanguwa osobole okudda amangu kale mukama wange kati taata abaali wano weyetuuka ano n'alaba nga ono Austin alina kutambula ne Kalista muwala we Kalista ono You sneaked out of the office to go home. Why? That boy. Wavudde mu office nodde waka Thanks to me. wegalabanje n'omuvubuka oyo Kalista ojoga kati taata ono alina okulabika nga ate ye mu mbeera ze yasalawo okulabika nga muvi alaba movements z'abaana bano kati wasanga nga Kalista ku mulimu taliimu automatically obwongo bwamugamba nti Kalista oyo yeekobanye ne bano babbesitiizi nagende waka kati mbali mu kwejumirwa ne Josh kumbe Just come in now. gwalowooleza si yaaliyo ati ono najje wasengaawe At work? mune wa maama we nva ku mulimu munange Told you severally last night you did. nakubiddeko ekiro kiramba nga tokwata I was busy. nabadde bize maama bize otya Late? ekiro ekyo kyonna obudde For that matter. ensonga kyeyo Late. What happened? kikibuzibu kyo bwatuuseewo naye Lots of work on my desk and I had to olaba maama nabadde n'emirimu mingi egy'okukola so It's not enough for you. nga alina okusulayo mbimalirize At least you should have the effrontery of calling me and tell me. ate era wandinkubidde n'oŋŋamba Why? nga tekimala kubeera nga ate tokwata simu yange nakubiddeko ku WhatsApp Online all the time. nawe okimanyize ku WhatsApp sibeerako nnyo okuggyako nga nkebedde mu gurupu ya VJ Joshike kulaba oba alina ekinejjeeriya kyaffe kyayogeredde easiest way. yayogedde towakana noonya olugino It's okay. kale it's okay tewali buzibu How are you? oli otya kati I'm not Just stressed tired. out. A little tired, but I'm fine. nkoyemu katono maama naye nja kuba bulungi To get you something to eat, okay? kale kanfunireyo kyolya I'll just freshen up. akaŋŋende naye Yes. maama I'll be traveling to Port Harcourt this evening. ngenda gendako ekatooke kawungeezi ka leero An official assignment. so ninayo official assignment kwegana byengenda okukola ebya Going office to stay. 2 to 3 weeks. ngenda kumalayo wiiki nga 2 ku 3 omuyayo ono tapanga agenda wa mukazi Very careful. kuba yabaddeyo olunaku lumu maama n'akuba amasimu ogafiirako Oh, I already have everything I need. maama buli kimu kiina munnange ekyetaagisa okulabika ng'ate embeera kiriya It's okay. kale tewali buzibu Okay. kati maama talina ngeri gy'ayinza mugaana mwana mulenzi ono agende ku mirimu gye naye ng'officially ffe tukimanyi kati taata yajja bubi nnyo supiidi wanne eno yakitegedde nti n'omuwala we ku mulimu yavuddeyo ali waka eno n'omulenzi bali mu kwegala bajja kyokka ng'omulenzi yajja ku training yakuyiga butya bw'alina okwagala omuwala so si butya bw'alina omugalabanjiza mu nnyumba ya taata
teri kwechokera wano yatambula ebisenge byonna nasooka n'agenda ew'omulenzi nga taliiyo kata n'enkofiira eveeko taata ekimuluma kiki buba laavu nyingi ya muwala we. Ladies and gentlemen, tetunnabitegeera tulaba conditional love ya bukwakunizo kati abagera nagamba kamukubireko obukubizi simu kuba kati ono omwana agenda kubeera nga atamanyira nnyo kamala bw'ati n'agikuba kati ate tuba tugyabe omuwala nga waali ava saidi zeeno bamunoonyeza eri You are home. owaedda oli waka. Okay. Kiki taata oli okay? Calista. Since Dawson moved in here. Joshike yazzeeko wano kubanga I don't like it. Sikyagala. I'm not comfortable with it. Only just I can cook. Banayi taata. Suggest mbadde eri mu kiyungu. Akyogedde mu Luganda. He's not back from work. Tannakomawo ye Josh okuva ku mulimu. Okay. Get me a cup of water too. Ndetera amazzi. Ono yajja gamutuma ne wamata geetaagira. Taata taswadde akatwe. Taata aswadde akatwe. Kyokka nno ndaba enkofiira musiraamu naye akubye akabonero ka Mukristo. Webikusobako munnange webiba. My besties mbatuumiddeko nnyo. Baagala nnyo ebitagambika. Ugambye taata waatabaawo. Omulenzi yasiibudde mbu agenda katooke. Kumbe wuuno yazze official ewaka. Kati taata abajja tabaweeza. Obudde nno obugenze ne taata sebo. Downstairs here. I mean, we only are just watching TV. Tulaba bulabi mawulire taata. Take care of ourselves. Tujja kwerabira. Okay, if I spend some time with you. Kibi wemberako namu wano mu ddiiro obudde yadde bugenze. That's some rest. Anti bandi bumudde. But don't worry about me. Nze toneeraliikirirako. I just want to have a good evening with you. Ndi okay, njagala kubeerako namu abaana bange ababiri. Taata tasobola kwebaka nga bali mu ddiiro. Saawa zigenze naye taata akulaga nti tafaawo. Josh n'agamba naye anaye taata. Taata yabalemezaamu. Obudde nga buyita taata ali mu ntebe alinda baana naye ekiwange ekikulu kyawukana ku kiwange ekitolaba. Atandise kubala nseenene 623 ze bakutte mu bisawo 8. Munyenyi zaalaba taata yatuuka n'akoowa kiwanga kikuze naye taata alemezaamu. Kinaga taata banga yeebase ebyekintu ekikulu. Anyway kamuswame. Omukulu n'atandika ofuluutira mu ntebe. Yeebase. Kati kyangu tufulumemu wabweru. Omukwano gutta bano. Era kasita bafuna taata nga yeebaseemu kawaazi ne batandika okusooba bafulumemuko wabweru. Kati ndaba okusooba mu luggi. Oluggi oyinza oddukubawo ne luleeta emiwunyo. Taata akyebase. Taata yafuuka waakubaza. What is happening here? Okudde ewaka neki ekigenda mu maaso. He said he was going to Port Harcourt. Omwana agambye Duty. agenda katooke ku mirimu gya He moved all his valuables gya office from the closet. n'atwala engoye zonna ez'omugaso. Left just little things there. Kati maama ayiseeko mu gundi mu kilozeti ya mwana mulenzi mu kabada ye nga atutte engoye nnyingi eyandigenzeeyo n'obugoye obutono mu bufunze. Maama yalaba nga tebigatta. Ono omwana alabika ng'agenze. Kumbe maama byateebereza bituufu. Baaba neeno taata bamulese eri nga beebase ne bajjako mu mmotoka. Nestufu bebe nkumisinga nno. Nange bwe ntyo. A date? Olaba tugendeko bakaddeeti. Whichever. Ekyamisana oba kyagwa kyonna. I think lunch is a good idea. Nendowooza lunch ejja kukola. Dad won't let us. Anti taata omumanyi akabungeeza batajja tuganya. Balina ogenda kaddeeti naye nga kalanki taata emisana abaawo ekiro. How we're going to
Kati taata ono tugenda mukwasaganya tutya? What can we possibly do? Olowooza waliwo ekirowoozo kyonna? I think we need to find him a distraction. Okimanyi taata tulina ofunayo ekimubuzaabuza. Kiki kyonna? Maybe we should hook him up with someone. Oba tumufunireyo omukazi? Lindako gwe. Josi, alina okuteteekanya okulabika nga lavu egenda maaso. Kati omuwala kyamwebuunya. Kundowooza omulenzi gy'aleese. Mumaawe, taata bamufunireyo omukazi amubuzaabuza. Okategedde akantu ako? Aleme bassaako nnyo birowooza. Batadde ku nninga naye abasobedde. That we need to find him a distraction. Ekituufu kyo tumufunire ekimubuzaabuza kyassaako ebirowoozo kubanga. So where do we get the babe from? So kati mukazi wetu mujewa? Street. Mobala, street. Street. Wa. With my dad. Tata tasoba afuna street. It has to be a random babe. I'll be on the lookout. Oba tumufunire yensenene. Malaya. I mean it's. Ndako gwe okitegeeza. Wait, I think I know someone that. Tata mfunire malaya. Neni nayo gwe ndowooza asobola okikola. That's what she will agree to. Wabakkiriza. Jovita chali waffe. Wow. Okay. That's not a bad idea. Ekyo si kirowoozo si kibi. At least with her, we're sure she'll get the job done. Yeah. At least tuba tumusasula. Omulimu ne guggwa. Kati abaana bano abali mu laavu. Balina okuyiiya taata. Taata bagala mutetenkanyiza Jovita. Kati munnange. Maama enteebereza ye yali ntuufu. Era yajja bubi nnyo ku geeti n'agamba gulawo oluggi luno saagala kummanyira. Ne naawe wuuno aleekaananya alinga ndege gwe ndeekaanya pola. Mwali mutabani mwali kati gulawo omulabe. Gulawo omulabe mbagambye muguleewo saagala kummanyira. Maama yanona mutabani we kubeera yakiteebereza. Josi engoye yatwala nnyingi. Tasobola kubanga wannimba nti nno mbusimanyi ogenze ku official duties. Kumba oli wano oli mu nnyumba y'abantu. Mama mpola. Ngizikakane kuki? Owaaye nkukimye kati tugende. If you don't close your mouth. Sabimu abyo nja kusala. Yambuka waggulu oyite kitaawo ajje wano wansi. Owulidde? Yeebase maama. Nja genda bambikakkana. Gwe nkugambye genda oyite taata wo mugambe nti nze namaka. Nzize okumulaba ake wansi wano kati ate mulage kiki kyentegeeza mu nsonga zino ze mwesiba wumbu. Simanyi mwagala mutabani wange, simanyi mukokinga Gasiya gwe kino yetawo tugende nga sinnakusika malevu ago agakulinga ag'embuzi ennumu. Mpitaako wano. Ya mukima bubi nnyo. Gwe nno nkugambye fuluma tugende. Mama ensawo yo amuyita anti nagambye amuyita anti si amuzaayira ddala nenga ba besties mugamba mutya balaba muli amushanana mutiribita musundasunda. Love you so much. Abo nno bankizo nnyo be bagisookera ku naawe agiraba nga tonnabeera ku abo bwe waakalaba mu bifaananyi ebyo. Manya naawe oli bestie niho bulako ekintu kimu. Jangu mu WhatsApp yange mpeezaako ka message please tulabe ng'ekintu kyerunga. Is it that you were deaf? Nego oli muzibe. About everything that happened. Nkubulidde kyonna ekibaddewo. He said his auntie came here to bundle him away like... Maama we azze bubi nnyo n'amukima bubi ng'omwana omulenzi w'emyaka 3. Gwe. So what did your daddy do about it? Kati taata wa kikoledde ki? He was sleeping. Abadde waggulu. Tabiwulidde. Wow. Kyo nno kirungi. I don't know. Everything. Kati ogenda kukola otya? Kituufu mukwano simanyi. Since you have started this journey. Wabula okuva bino ebyatandikira bibasobedde. Well, the few days he spent here was very disturbing. It was. Ne butuufu ennaku zaabaddewo entono zino. Taata ye. Dad will not allow us have a moment. Yeeyisa bulala tatukkiriza na kubeerako ng'abaagalana. Abeera atuluutaluuta. Earlier. Kyo wakiŋŋambyeko dda naye. Genda kikolera tutya? I need your help. Okimanyi njagala onnyambe. Nkuyambe. Ntya ate ku nsonga zino. So I need you to kind of njagala need some kind of distraction. Njagala Dad, so that buzeebuze kitange ono. Gus and I, have nze
ne Joshi him for ourselves. tubeere bulungi mu laavu yaffe. Distract him. Njagala mubuzeebuze. How is that even possible? Gwe ekyo kisoboka So kitya? you coming? Nedda. So I don't know Olaba. how to say this. Kati abiyiiya anoonya engeri Can you gy'akifureezinga. be his girlfriend? Osobola okubeera nga girlfriend wa taata amusekere. You're kidding me, right? Ne gw'osaaga. Kidding. I'm Nedda sisaaga. Ndi serious. Nero gwe. You want me to date your old man? Waye dating. nze mpaseyo na mukadde. Sikugambye kuwasa kitange tereera. be with him. Njagala just omweyisizeeko ng'amwagala kuwa attention. It's very possible now. Kisoboka nze taata amumanyi. Wait, Olindako. straight. Kambitegere bulungi. You want me to knock your old man? I Oyagala say nze that. ntegule namukadde. So how- Nedda si kye ŋŋambye. Date him without him touching me. Kati yogolowooza n'agira ntya nga tankutteeko. Cross it. Ate ayinza okunkwatirako ddala n'ankwatiramu ddala n'ankwatira ddala ebintu ne biga. Serious. Naawe nyamba nkimanyi tebisobola tuuka eyo naye nyamba. See, I've accepted. I said I'll think about it. Ne gwe nkugambye nja kirowooza. Pay you whatever I'm Ngenda kusasula Hey. sente zonna z'oyagala ngenda kusasula. 2 million. Big. Miliyoni 2. but you know money is not my problem. Gwe naawe You okimanyi. will do it for me. Sente si buzibu bwange. Gwe kasita oŋŋamba kino ojja kikola. Frustrating, really. Kusasula kuba mwana taata atufuukidde obuzibu. Taata ate tebamutadde mu mirikwesa 2. Goes. Kale kankirowoozeeko. Need to call Gotsi now to tell you. Oh dear. Oba okkiriza like ankubire. Josh ate akitegeere. Eyeyeyeye taata. Abayiiya bamuyiiya. Ne gwe laafu giraba edduka. Laafu bagisaako obukwakulizo obwekyana ekita ekyo. Biggwerawa. Tulaba conditional love. Katundu kakubiri. Wano ku YouTube channel yaffe empya oba ey'okubiri. DJ Josh K Films Official. Ogamba nti no subscribing o liking o commenting. Eno video yaffe esoose ku eno channel. Weekend. Kati munnange. Okay. Ono ng'akubira Kalista amutegeeza nga Thank you. bwe balina okugenda bonna ku weekend eno. Kati ono twamulabye atandise okuwaaniriza muwala wa boosi. Alabika alina ebigendererwa ebyenjawulo. Hello, Secretary. N'akubira secretary. Is Oluzungu luno. on seat? Hello secretary. Ono ategeeza secretary. Okay. That's fine. Please do let me know when she's in. Kati abuuza oba Kalista ali mu ofiisi naye nga Kalista mwali taliimu. Secretary yamugambye Kalista tannajja oba mukama waabwe. Ono ye managing director. Would they give me an opportunity to be on? Ono omulenzi ebyaddala nga we nkugambye yeegwaniza Kalista agamba kale singa nfuna omukisa kati aba ali wano essimu neevuga nga Kalista yagikubye. Hi, Austin. Austin oli otya? Good morning, ma. Ndi bulungi maama oli otya? So what's my schedule for today? Kati leero ninatambula ntya? Go to the bank to pay in 15 million naira. Tugenda sasula miliyoni 15 Which we're expecting this weekend. ebintu bye bagenda okuleeta weekend eno. To visit the director of Mega. N'ekirala tulina okuvisitinga director wa Mega Deal. Take care of these responsibilities today, okay? Ne mbadde nsaba byonna obikwasaganya. You're fine, ma. Kiki oli bulungi? Just not Ndi oke naye sinyo. of mind for meetings today. Anze tonfaako ebintu bikwasaganya. But you're coming to work today. Naye ogenda kujja okola? What? Why? Lwaki obuuza? Nothing. I just. Tewali ozibu mukama wange. Go back to work and let me know how it goes. If you Ngenda kujja okola naye gwe ebyo byonna bikwasaganya sigenda tambula naawe. Kati mwana muwala akola mu kampani ya kitaawe. Naye ate ono managing director ayina engeri gy'ayagala okulinnyamu amadaala ng'agalinnyira ku mwana muwala. Babesties mugamba mutya mwebale mugituusaako engalo mukolera ddala naffe tukola. Wow. Munnange This woman just spoils my day. omwala ono azitidde olunaku. Imagine all my plans, all my strategy, Pulaani zange zonna, all my draft. enteekateeka zange zonna zenteeseteesa. If only I'd had Abyonoona bwonoonyi bw'atyo. her. Ne singa akkiriza ku luno Had impression. ne tugenda ffenna. Impression. Just imagine. Mu seminari ne tugenda ffenna. Ne mulaga at least nenkubawo ne mulaga nti Kalista nze nakupenda sana. Wewe wacha wewe. I must use it to. Bantu bafa ne love ate nno weebiti we bibeera munnange. Obeeraawo ng'olina omuntu gw'oyagala
nenga waliwo amwagala. That's true. I have to remind her. Ngate naye takwagala ng'ayagala mulala. Ngate n'oyo gw'ayagala naye tamwagala. Kati mwana mulezi ekizibu kyaliko. Nti nno Kalista gwaliko ate yayagala Joshike. Kyokka ate ne Joshike gw'ayagala kiteewo alinga ataddewo embeera. Mugamba mutya bannange tumirako oyo akwagala nga tomwagala. Oba noonya ki? Alika noonya ku mbooko. Nenga babesitizi bange mbagamba nti no mbagala nnyo ebitenkanika. Abo bolaba ku screen ba subscribe nga ba likinga ba commentinga. Nkugambye bajoininga da WhatsApp group tebasubwa buli link gyentekayo bagiteeka ku status kati weseba zaabo ne bazani please. Just send for me It's fine. Let me just have the files for all the transactions. Kati ono waleeta ebibuuzi Kalista yabigoberawo. Ekyo bakiyita professional ethics. Todatinga mukozi. Please, todatinga mukozi. Bintu bijja kwonooneka. The goods. Kati agenda otuna mu mpapula nga Them land in Cotonou. Yes. buli kimu kiri okay? Smart. We also have to travel together our schedule. Nate tulina okutambula ffenna. Nga bwe kiri. Okay. Nabitunamu nabazaamu weekend eno nga eringa eri bize muko ku Kamala. Weekend eyo We reschedule for next weekend. lwaki tetukiteeka ku weekend eddako wangi maama? Can we make the trip Nkugambye next weekend? olugendo so oluteeka ku weekend eddako. You know, they're expecting us. Nedda batusuubira. Supposed to be there in person. Then tulina okubeerayo mu buntu. Those agents, I don't. Saagala tubeere nga tuteekayo agent okay? Daniel. Kati genda ne Daniel. Yeah? I said you Nkugambye. Sorry. Nsonyiwa. said you go with Daniel. Nkugambye genda ne Daniel please. Bijja kukola. Toneesibaako. Yes. All right. Munange. You know how they operate. It's very tight. Mwana mulenzi apalanya. You cannot handle it. Daniel nange tuyinza obutakikwasaganya. Nja bakubira amasimu buli kimu kigende bulungi. Ono tayagala genda weekend eno eri busy please. Bateeseteeseyo kaddina ne Josh. Kati atono atandika okuteekawo emirimu. Omwana tatandise oddo. Omulimu guno nga we guyingira mulava ebintu byononese. Do all the plans for Grand like. Pulani zonna n'ozoonona bwonoonyi bw'otyo. Ono n'alina obusu. Bino nabyo. Egenda mu maaso. Avije Joshke. Uzio 75878333 awo ba bestie wange. Pezaako message ku WhatsApp erinnya lyo ne gy'obeera. Ekintu kibenga kyekola. Love you so much. Kati mama yakuba amasimu nga mwana mulenzi olowooza agakwata n'okugijjako sseba agijjeeko. Iye! It's happening. Naye amazima ddala ki ekigenda mu maaso wano? Switched off. Agijjeeko ebyekintu ekikulu. Naye Must have gone back to that house. ono n'omwana alabika yazzeeyo. Okay. He has gone back to that woman. Kati wabazzeeyo oyo omukazi. He will tell me the house is ekituufu bring her into. Ajja kumbuulira. Yes. Ennyumba gy'alimu agiyita atya. Nze mba maama we. Show him. Nja kumulagako. Show him the stuff I'm n'okumulagako oyo Josh nti nze tebankola mu bbumba. Bankola mu mazzi ga taata ne ma. Take this. Kati owakana kitowakana please. Kola mazzi. Oyo si wa bbumba. Si wa bbumba. Adam ne Eva be bali ab'ebbumba bokka. Oyo yali wa mazzi ga taata we ne maama we. Please, bagenda ku luzzi ne bagira amazzi. Kati baba bali wano ne wabaawo akonkono obubi. Ate kulwa. Mutabani wange aliwa. Kuluno ne taata amusanzeewo. He's not going to marry. Nkugambye Joshike tagenda kukuwasa. Ng'anyi. Who are you and what? Negwe gwani atuwogana. Hey, maze nenkusanga. As I meet you. Gwe, maze nenkusanga eh? Calista's father. Kati yegwe tata wa Kalista eh? Oh. Eh. I. Nkulaba amayu. Gossel's
mother. Kati munnange nze maama wa Joshike. I've been taking care of him. Era nze abadde amulabira okuva obuto. A few minutes later, he lost his mom. Era bw'atyo bwe yaluzinga maama we. Turned 10 years, his father passed. Ku myaka 10 taata we n'afa. And now kati nze nnyina omu yekka ate nga ye kitaawe amufaako. So madam, what is the problem? Okay, kati ekyo kiryoka tolina buzibu. Obuzibu bwange. How can you? Oyinza otya? My son to come and okuddira mutabani wange n'omuleeta musimanya abeere mu nju ya sezaala we. To know if he's good enough. Owaaye mbusebe omukebere olabe oba ddala amala okubeera bba wa mukazi wa muwalawo. Gwe. Son was not forced into anything. Oyo Josh tetwamukaka. My condition. Era yajja ku kakwakulizo kange nga yeekiririzza. Owulidde? But his mom. Ye yakkiriza. Naye nze nnyina sakkiriza please. No. I didn't kiss. Because I am going to kola kubanga oyo mutabani wange. He already accepted and we kakkana. Fine. Kubanga yakkiriza ate ffe tulyoke naye. You are fine. Mwe mulyoke. Naye nze. Mom, I'm not. Nze nnyina siri fine nakyo. Going with my son. Owulidde? On a second thought. Ate n'ekirala. Lindamu. Chief. Yes. Bangamba oli chief. Ndi chief, okay? A double chief. Era double chief we weyise. You should understand tradition. Kati wandibadde otegeera ebyobuwanga bwana chief. And when a man nti nno is married to a musajja waafumbirwa wawasa mukazi we tebabeera mu nju ya sezaala. In-laws, that is unacceptable. Ekyo tekikkirizika. In case he's not even married to her. Ate n'ekirala. Him to come and live here. Ye tasobola kujja ano nga tannamuwasa. No. Ekyo tekijja kukola. Acceptable. Tekikkirizika. Owulidde? Well, I said before. Kale. Just fine. Naye just nga nkugambye ffe tulyoke nakyo. Okay. Tulina buzibu. That's good. No problem. Tewali buzibu. Have him. Why? Kati naye nze mbeere ne muwalawo. Ekiki? To go with her. In fact, once you maama tayagala ate kugenda na muwala wata. Atwale muwala wa chifu kalista gwe gundi gwe. Somewhere. Lekeraawo ewasebo. Mutwala. Toyina gy'otwala muwala. Ne gwe mukazi gwe maama tatutte muwala wa chifu. Maama tutte muwala. Newe ensukano mani n'ebindaba. Party ziri tugirinde. Wano wennyini Vijay Joshike Films Official 2. #Noli24/7 Budi Movies. Wano ekigwera. Okategedde mukwano gwange. Ogamba kati subscribing. Engeri ekiri nti eno video yaffe esooka nagambye kino kizzeewo olw'enkolagana nti egaziyeemuko masekati gange n'aba Nigeria era kati ndi mukolagana ne kampani esuka mwemu kati buli kampani eyagala firimu zaayo nzoogerere wabula nga nziteeka ku channel ey'enjawulo kati eno firimu zino ziva ku Noli 24/7 channel okategedde kati subscribing ate wonajja ku 0758733334 nojja mu inbox nompeereza message ojja kuba osobola okujoininga group ate onsevinga namba yo ngompadde erinnya lyo ne gyobeera ojja kuba osobola okulaba updates ku status n'ekirala nja kuba nsobola okutumirako. Love you all my friends. Vijay Joshike. Kana akalango ka firimu yaffe yafulumye. Eno firimu yafulumye kina Uganda nkusaba batonnagiraba genda ogirabe ya Joshike tusinkane katundu akokusatu wano wennyini ku Noli 24/7 Budi Movies with me your boy Vijay Joshike. Alright, katsoka tulabe kana akalango ate tuolekere ekituleese. Mwana muwala alabanga solution ya kwetu ga Arista Media Production byakutuusaako firimu etandise. Mu maziga ag'ekitalo eno firimu ogenda gisankwali Scan Films. Badde okimanyi nti nno ebyalaavu byampaka wano director Yasin Kasawuli. Wulira nno nnyabo sinza kuzaala. Ne okimanyi tulina bye tutanaba kumaliriza. Wali obaddeko mu maka ng'oli mukozi naye nga omukulu omwana n'omuto n'abagenyi baagala kulabika nga ate bakwegiriisa bakwejovane mu Kibi Godfrey producer. Kati mwana mulenzi ono yalina ensonga ze ne mwana muwala n'asooka amutulugunya n'akakasa nti amuwaayiriza ne bamusiba naye ng'ekigendererwa kiri ekyo mwana muwala akkiriza amuwa ekyami kayiriye na wansi lwaki owoma ng'abasoga.
butufu yejuso oba yazza musango nabaki nga mama yenyini tata mama omwana buli omu awulira nga amutulugunya butulugunya mukazi wattu emiggo bambi lumu tata yavaamu nagamba lwaki okuba omwana oyo wa buwala mbangunjula kyokka mukozi kati weewuunya owuwe yekyawa nagamba ntino kyonna kyengenda bakola katonda yamanyi lwaki togira mbujjuvu Dewath Death yafulumye edda kwa Scan Films genda mu YouTube mu comment section nakuteeredde wodda avije Joshke